Eza nakikiriza kyempulira. Tosaana kukiriza kyempulira. Mpulira essanyu linzita bannange. Zolaba bye nagamba. Bannange. Byonna ebyange biba ku programming. Bannange mbisengeka bulungi kati nagamba ngina kufunira omulimu. Buli kimu kitambule bulungi. Kyovulabanga nkwagala musajja gwezi kyekikunjagala kyokka. Oyiya. Kati omulimu gwo gumaze. Oyiya era gwolabikayira. Okitegedde? Bannange. Otegedde nti sirya mu bigambo byange. Kyo okuva n'olwaleero kati tandise okukkiriza mulimba ntandise n'okubuusabuusa naye kati mpulira nga sisaana kikkiriza. Tonswaza. Twekulaakulana obusolosolo ndowooza amaka galaba. Go galinga gangi. Nange ngaagadde kyekituufu. Ojja kudda n'oweekola obusolosolo, madamu agamba towulira, boosi agamba towulira, nze emputtuzo mu katale. Naye ngenda kukola bulungi. Tuleeta emputtuzo wano. Nze sigenda kuswaza, ngenda kukola bulungi. Ninga okyasobola okukola emirimu. Nze gambye ngenda kukola bulungi. Kati tukitwale nti nze boosi wo. Ogenda kundabirira. Budde bwakumakya bukedde. Bwe nzuukuka era mba nnyina okuwa akacyayi n'osooka n'onywako. Bwe mmala ne kutegekera engoye z'onooyambala ng'ogenda ku mulimu. N'ogenda n'onaabako, kuterayo amazzi mu kinaabiro n'onaabako, n'odda n'oyambala n'ogenda n'okola. Ne ntegeka ekyemisana, ne ntegeka ekyeggulo. N'obisanga nga byonna kyekyo. Sooka n'omuwa kacyayi ku makya. Ku makya ng'agenda. Ndabye ojja sobola okukola. Nze ndi mukozi nkolera ddala. Era kati nkuwadde omulimu. Nkolera ddala. Era kati nze ondaba nsobola okuyonja wano wonna ne siringi yonna ne ngisiimuula. Awo omulimu ngukuwadde. Kolako ngenda kukolera ddala sigenda kuswaza. Kyesaagala olugambo tolingiriza bitakwatako mu maka wano. Ate tugaba bintu bya wano n'obigabaaga beyomba neyiba. Olwokuba baguze kiro z'ennyama 2 n'ogabako afu. Sabbooni olwokuba bamuleese n'ogabako. N'obubbi ebyo bakazi be mubbabba ebyo. Obuntuntu obunzaali n'oteeka mu buleega n'ogenda nabwo ewaka. Kitegedde naye nze siriimu ngalo lumanyi. Tobikola. Sisobola kubikola. Wano manya oba waka. Weeyise ng'ali ewaka emirimu olabe obanga akola egijjo ewaka. How do you feel now? I think I'm better. Oli bulungi? Yeah. Wafunye medication kati egende kukolako bulungi mpola mpola? Yes, ngenda kuwera bulungi very soon. Awo kirungi nnyo. Meanwhile, ng'okyali mu process ey'okuwona, nasobodde okufunirayo omuntu anaakuyambako emirimu wano ewaka. Era omuwala ali awo nsuubira agenda kujja atandika okuyambako ku mirimu kati ng'egy'okwoza engoye, okufumba, ebintu bwe bityo eby'ewaka. Nakugamba saagala abakozi baleekaanya emirimu nsobola ogikola ate wantu walina mirimu. No baby, kati olaba engeri gy'obadde omulwadde, nze nalabye nga kyabuvunaanyizibwa okuwumuzaamuko ku mirimu. Like kino kiri mu favor yo. Kati gwe onooba nga atewulira bulungi oli asobola okukola n'agira, n'ayoza engoye n'agira, n'afumba. Kwegamba buli kimu kibeere nga kisobola okukolebwa nga gwe tomenyese. How do you see? N'engoye nazo sigamba nti oba tuzoza buli lunaku. Nze siraba waneno mirimu omukozi teyeetaagisa. Nsaagala abakozi ate babeera n'abakyafu. Kati actually olaba omukozi ono gwe n'afunye. She's not just an ordinary maid nti bano abakozi aba bulijjo gw'olaba biki. Ono gwe n'afunye yono omukyala wa kino ekivubuka kyaffe kino ekya boda kino kisebitosi. Era bazaawo ne bajja ne bafukamirawo mu ddiiro ne beegayirira biki n'engamba kati tumuwa omukisa naye asobola obeera nga atuyambako wano ku mirimu gy'ewaka.
naye baby ku ngeri gy'olaba Sebitosi gyansumbuwa gyandeekanya ogateko okuleeta mukazi we ate omwana baby kiriwo ekiti katumuwe obudde katumuwe chance tulabe kyanaatukolera then with time we shall judge. Baby mukazi wa Sebitosi saamukiriza najjo wano n'akola ekisooka Sebitosi mukyafu ebintu byakola bikola nagalaale kitegeeza ne mukyala we naye bw'atyo oyagala twete abantu babiri bonna banumye omutwe kiriwo ekiti ono gwogezaako okwogerako bano abantu babiri banjawulo yadde oli mukyala wono naye buli muntu Katonda yamutonda lulwe kati you never know omukyala ayinza obanga ebintu abikola differently from Sebitosi nga wamusuubira. Maybe I don't second it. Tutetuleeta mukozi katumugezeeko, let's give her a chance. Katumuwe chance agezeeko. Okay. Such a baby. On one condition. Maybe otuwa nga tugenda kuleeta oyo omukazi nsoke mu interviewing. How about that? Ni nabadde nga era okay, anyway, it's okay. Kyokka nkikulekere. Okay, Liza. Okay, thank you. So kati mpa ku kooti yange ngende nkole obudde bugenze. So, meanwhile, kati yagenda kujja atandika olwaleero. Then Malamo interviewing. Oh, it's okay, you can interview her. Ogezaako mulaganya kyalina okukola. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside. No one sees what we have. Sekadama, sekadama, oh yeah. Sekadama, sekadama, oh yeah. Oh yeah. Mama waits at the broken door, thinking we would bring much more to Yes, love. Mbadde nakinsaba. Just say it. Well, brother wange abadde agenda okuddayo mu kyalo, so mbadde nsaba kusindiza transport. Ddayo leero. He's going back. Naye kati Dr. tawaamuuko ne kasente yadde aka transport nga I think transport kabeera akasente katono yo nga alina okubanga. Baby, oyo si musajja mukulu. Oyo akyali student. Just because nti amanyi ebyobusawo but si musajja mukulu. Talina sente. Kyogamba gyakolera. Baby. But anyway, it's okay. Tetugenda nnyo mu details ne history. I'll give you some sente nazo baby nazo zino. I think that will work out for him. Baby. Kakati. Anti kati nange nakozesa ku sente zange nga ndi mulwadde. Sikyalinawo sente wadde ate waka bino biri ngamba nange wali mpatteyo some upkeep. Tugamba ziri zinaweereza zonna zagwawo. Baby, ebintu byali bingi and I was very very sick. Saasigaza wadde n'akasente. Naye zange ne zigenderamu. Ate kati ogenda leeta okuta omukozi waliwo byenjagala omuyigiriza so netaaga obigula. Sente zibadde zana za office kati ndaba like you're getting into details. Yeah, let me give you this. It will work for you. Thank you, baby. Hey, it's okay. So whatever you need, just tell me. Okay. Or you call me. Is it okay? Yes, baby. I think that will work for you. Yeah, it will. Okay, baby. Nelly? Nelly? Where Nelly?
So kozo kufenda chenkugamba. Kakati, I've been discussing with my man about something. Kakati mbadde musabe transport nga njagala oddeyo. I've been discussing with my man nga njagala osooka oddeyoko. Owa? Osooka ogende Nelly. Pretty leka. Nelly? Manyi, this is going to be your transport. Transport. Pretty. Manyi zisagala muzanyo ku kigambo kitibwa sente. Kati kino ki? So kutuusa. Ewa. Kuntuusawo. Pretty. Lekera bintu by'okumanyira kati mu bituuse. You're being so hard on me. Not being hard on you. Kati bino biki naawo? Oyinga agala just bintu by'okumanyira bumanyizi. Nelly, okimanyi kuva we twatandika okukola binene ebintu ompisa bubi oli so greedy ku sente. Ndi greedy? Ngezo sente zonna zikute nozezibika. So sente zaffe obimanyi. Sagala tezire mu kunnyonnyola. Ana, nawe agala fuka muzibu era. Kale gwe atali muzibu kwata musawo mpe ku sente zitegereke. Kazino tezina kyezigenda kunkolera. Antugambe toli muzibu ku sente. Kati ndaga nkakasa ndaga ntugwe toli muzibu. Kwata musawo nyongereyo ku sente. Bino ebintu byansi. Mulimu gwe gukolere guli waffe milioni nga 6. 6. It's okay. Ngompanga akolima. Aganye ebintu by'okukolima. Kati ndowooza okkakkanye. 2. Soko nineko. Zino zisende meka? Nelly, ogambye oyagala sente. What is Andi that? meka. Zino nisala 35. Togambye nti oyagala sente. Pretty mbalamu amagezi. Nkugambye okukolera mulimu gwa milioni 6. Milioni 6 n'okusoba. Nekugaba kale mpa milioni 6. Zino. Akale, okay. Sigenda kukalubiriza hadlawayo. Pretty. Tukole bwe tuti. Kale mpayo milioni 3. Nze nkiveemu tamuye ku vile nyende. Osooka oyira milioni 3. Nelly nze nkolawa. Where do you expect me to get the money? Sente sizo. Olumiriwe ensali zizo. Sente sizo. Omusajja yazikuwa. Iri yagala ndekane buli mawulire. Nze gulaba wanzija ku mirimu gyange. Omanyi sente mikazi enfiiriddwe mu kaseera kembadde wano. Oje wano ompe buno busente buno. Omanyi sente mikazi enfiiriddwe. Ondeese wano n'onkozesa nga bw'oyagala. Buli kaseera ate kati oli awo ompa busente ngoba ngende. Abantu nga muli bazibu bannaye. Mwana wa munno. Mama wange yaneetika myezi 9 mu lubuto. Nanzaala nankuza okutuuka wano gw'okozese maama. Osulaawo. Nelly, do you realize that buli kimu oli kikalubya? Gwokola ki? Because nkuwadde sente. Era okyali kunsaba sente endala kati nze nziggyewa. Tofaayo. Ojja zifuna. Ojja kumanya w'ozijja. Kati genda mu nnyumba omwo oddemu limbe ebbaawo akwongere milioni 3. Zino nga teziriiko. Bino just ompadde just kituuza. Ntuuleko wano. Kati genda ofune milioni 3 ojje tuteese. Nelly, milioni 3? Wada agakumpa 6. Agakumpa 6. Neda ne 6 sigaana. Sigaana nze kikulu kya byonna nkoma ku 3. Kuda waggulu. Kati gwe sorting owumbulire. Genda. Kino litezende zizigenda va wano. Sina nteekateeka yonna eva wano. Nga tompadde sente. Ng'oggyeko sente, ezo sente zennyini ze njagala. Tewali kirala. Kyali awo. Gwe nnyabo, ye gwani? Nze ndi mukyala wa Sebitosi. Mukyala wa Sebitosi. Wadde oze kola ki?
badde nze wanene okuyambako ku mirimu. Okunyambako ku birimu. Yego manyi okola emirimu. Yego ali okozeeko wa. Madamu nze nkolera ddala. Nkola. Nali nkankolera mu katale nga babye byennyanja ffe tubasavinga ebyokulya ffe bolaba. Nkolera ddala bulungi. Era ddala gwali okola mu katale. Nabawo ofaanana. Osana akoleyo mu katale. Yego manyi ofumba ebintu ebirungi. Wali ofumbye ku chicken breasts. Breasts tuzifumbira ddala mu katale. Shiya mu katale akaawa. Tuzifumbira ddala wali mu katale ab'ebyennyanja bye bazirya n'okubaziba woomera. Abo mu katale mmanyi kufumba mukene. Gonna osooka okunfumbira emmere nze. Madam, gwogenda testinga ku mmere gye ngenda. Wano tetulya bijanjaalo, tetulya byennyanja, tulya mukene, tulya birungi byokka. Gonna osooba binfumbira. Njabbe kufumbira. Nze nkakasa emmere gye tubadde tusavinga ab'omu katale babadde. Ndowooza n'obukyafu oli mukyafu. Sikwaga matambaala neyendabika. Ne madam nze ndi muyonjo. Gwogenda kungezesa ogenda kulaba. Kati onooba tosobola kukola mirimu nga nkola ntya. Wegina akulema nga tukola tutya. Soka gwongezesa tesobola kunnema nze nkukakasa nkola bulungi. Kakati madamu ng'onoobeera wano okubeerawo nange ngenda sooka nkubira amateeka agafuga wano. Ate njagala ogawulirize n'obwegendereza. Owulira maama? Etteeka erisooka nze nkeera kulya heavy breakfast. Nga tonaba kubako kyokola kyonna nze nkeera kulya. N'onkolera breakfast, n'onkolera sandwich kuba nze byendya. Sandwich? Nze ndya sandwich. Omusenyu bagulu. Era nti nkugambye oli katale okola mu katale. Wali obiwuliddewo ebyo. Sandwich kitegeeza mugaati n'amagi. Omugaati n'amagi ebyo mbifumbira ddala. Kati breakfast nze ebyo byendya. Olina okulongoosa obukyafu obulina obuleka eri mu katale. Nze wano njagala nga buli wamu wentunula nga watukula. Madam nze ndi muyonjo nze bakasitoma banjagala ku. Ate njagala obeere ng'oyambalako bulungi ekintu ky'olugambo wano tekigenda kukola. Weewale olugambo. Weewale okunonooza ebitakukwatako. Weewale okweteeka mu bintu ebitakuyamba waneeno nkusanga oli ne neighbor simanyi oli wali eri oyogera bino ate nkusange ne anko. Weewale ebintu weebityo. Owulidde? Ye kati kakati omanyi njagala nkugezesa ina task gye njagala okuwa onkolere ndabe oba emirimu ogisobola ogikola obulungi. Njagikola bulungi. Tugenda labira whether osigala oba tusigala. Nakudda. Ho. Banaye omukazi talina yakweyadde akabina. Tebifaanana abirina. Kama Katonda. Yenna obugulu bwesimbye bulinga ensimbo z'ebikajjo. Kana amaka geetagamu omukazi nga munene nga yina akabina. Bagagga nabo bayoloboyi bamugjawa. Kama Katonda era atalina mannyo ge bawa ennyama. Kati nze ng'oyo omuwasa nga muleeta mu maka gange. Banaye ne musanga na mwannyinaze nga mulemesa. Kati oyo atalina na kabina oba omusajja amusanyusa atya. Kennaakyusizaamu ku bbawe bwe nti kakasa tajja sigala kyekimu. Gana amaka kati gange. Kuba kati oyo omukazi afaanana bw'ati yenna mwe yayeeruukirira tategeerekeka ali awo yenna yayeerukirira alinga ekibeere ky'ente. Nze ndabagana ne gana amaka tagasaanira. N'amaka kati gange. Ti Katonda bw'agamba onooba teryagamba tobe. Kino ekipale kinaatereera. Tiwagamba onogaggawala teryagamba togaggawale. Bujangu tuwayeemu. Essebo Ibula. Ogamba atya Sebitosi? Kiri kitya? Kiri okay ogamba otya? Annaye. Ndi wano sibitegeera naye maama. Soko gye ninawo agokya sembera. Anti naawe Sebitosi. Gwe enfuufu eri kukoawo. Onyeza nfuufu yokka yokka. Tondawo omutwe nze na muganda wange. Gwe omanyi ekiriwo? Ate mmanyi. Anti nze nga womanyi ebyange bya mikisa. Buli kimu kitambula bulungi nga bwe nakibala.
Gomanya ebisima bye nnina. Olaba nalinnya ennyonyi nga sirina ndagamuntu. Jjukira byasooka ne bitabukaawo, ssente zange ne bazoonoona, buli kimu ne ziggwawo. Naye era nga nali wa kulinnya, nalinnya nga ssente tewali. Ne nnyina ne ntabaala amawanga byonna byonna ne ntuuka ne nkomawo wano. Mukisa! Laba nnoono. Weesiimye olina emikisa. Omanyi ekiriwo? Sirina kye mmanyi muganda wange. Kati ate ogamba madamu saamufunidde omulimu. Namufunidde omulimu eri mu Butogo namuggyeeyo. Mu katale namuggyeeyo. Sikyayagala azungezunge kudde eno. Mwe ababooda mbamanyi. Ne mubakwatirira ne mubatogaatoga. Eyo namuggyeeyo. Gasaga ovuga taxi. Nze nvuga booda naye ndi muntu mulamu. Sibeera mwebyammwe ebyo mubeeramu ebyo tigaatiga abakazi. N'otwala omusaabaze n'otuuka enudda mumwe tigaatiga. Nze bye sibibeeramu. Anti kati mufunidde omulimu. Akola mu kumpi kati alinga akola mu Serena. Gayita. Tetugenda kuvanga wano tusiibenge. Ekyoba omanya kati obulamu bwagonze. Kuba kati akasente konna kaddamu ffe. Nze wenkola zidda waka. Naye wakola zidda waka. Era kati atolooza madamu akyabonaabona. Natutteyo ono owe wange kati yakolayo. Maama w'abaana bo. Wosiimye muganda Kati yakolayo. Ne ssente zatandise okujja. Ate baamwagaliddewo. Olwanyonyodde bwe nti boosi wange. N'agambira guse bitusuli muntu wange. Sisobola kubanga nakuwa omulimu ate mukyalawo mumma omulimu. Naye muwadde. Ago mawulire mapya. Kati kali ka madamu boosi. Nako wekaze. Nekasooka awo nekagiraawo nekeekozaakozaawo obuntuntu ng'akataamuwe. Olwagize nekagamba ojja kukola. Era kati akola. Ebintu ebimu kati nawewuseemu. Kati bisimanya kameeza nawewuse. Alya wa boosi. Kati ogamba nawe gy'onaalyanga. Ati n'ekyeggulu avaayo nakyo ng'akipaakinze. Kati wenjiribamu wano eno osanga oluusi ntutteyo nga ssente nange nsobola okugenda n'endyayo ekyemisana. Obulamu nga butambula. Olina omukisa. Laba nnoono. Olina omukisa sebitusi. Okole ojja kudda ku nze. Omanyi bagendaga. Nza n'okuba nkyali wano nze ne bampita ne bampa takisi. Nina omulimu, nina amatooke ge ngenda ovuga. Nesimu naatera okuvuga bankubidde dda. Naye olina omukisa. Ngenda otwala ebintu by'abantu. Amatooke kubanga obwedde olunaku lwansaze. Nange mpummuddemu nkomyewo nveeyo naye enfuufu kyenkoze. Muganda wange ebyaddala olina omukisa. Ekiri ate birungi bikyajja. Ngenda okumulumya si atalina kabina. Obugoye obunkwata sigenda buvaamu. Ngenda kweyisa. Omwami buli wabeerawo bwe neeyisa bwenzira eno mulumya. Si atalina kabina olwo ajja kutundugga omutima gujja muvaamu. Ajja kukkiriza. Ndowooza tutandikirawo. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside. No one sees what we have.